Gati yakulawo saa 12 kuingira mitwalo 5 VIP mitwalo 10 tebo milioni 3 ate ewali milioni 5 yetano gongera ko kabiri kuwera ko bwana nongosengo ekano nongosengo kuliko masaji kuwera ko bwana masaji ngalo omulenzi so wasaganya bakyala kuba waseka umuntu mwasikaga amafuna akabengo tubula she n'ambulance weziri kugambye bantu badde bankubira amasimu nanga nti amoti omukazi wange kati bigigi nimezi mwenda kitundu tanasumulukuka naye ngenda muleeta nkakasajja sumulukirayo comedy ebabibanga byamagero mbaboneka amagero sigwe gusoose nga ntibazalira mu show zaffe neggaba waliyo omukyalire yazalira akaana ke yakatuuma amalunoba owuli so mujje mutukubagize mujje mutunazeeko ennaku kitoofu mujje mutunazeeko ennaku kuba lyekkubo lyo tunagenda bugenzi mu maaso ekintu kibeerewo kitambule bulungi nnyo twadde buladde akasente kakulu keetaagisibwa bannayuganda abali eri ebulaaya gye bali nabo ngera bobimanyi esente mugimanyi sente y'ebulaaya si nyangu yakolera ssaawa busaawa mpolampola noga akasente tekawera bulungi naye nabo bagenda kwekolamu omulimu otubayamba nabo ngeri nabyo beyamba tulabe nga mmese bandi akola ki akomezi waawo wano so tweyanza bannamawulire tubagambye show ya lunaku lwankya teri kulanga bulala mbeera yonna eriwo mujje mutunazeeko ennaku tiketi mitwalo 5 mitwalo 10 milioni 3 n'emilioni 5 Kuma Showground ndowooza wuma buli muntu agimanyi Uganda National Jazz Association parking mwezi tuyita eri gulugulu era enjogera enteekateeka eri mugenda mu maaso wali kubanga tubeetegekera olunaku olw'enkya mujje munaaze ku industry ennaku n'amooti mukwano gwe lwati naye ebbanga ddene kuba kati padde bitama yamugendako ate yali wano wuno Mese Bontwe naye agenze kati n'amooti tujje tumunazeeko ennaku kubanga naye agenda ate ebweru bona ayinza ogenda nasaba nti agendemu ejjuba oba South Africa bakananga naye afiiridde eyo so tujje tumunazeeko ennaku n'emyaka gyatusanyusiza bannayuganda mingi gwayagala ebyokumanya bina ebisinga bakubya tiketi egenda kubeera etya namba eri 0779 880 339 n'omwami Kalyango Gerard atuweereza message yagambye emitwalo 5 egya ordinary kuliko kyekirala nti waliwo ne possibility y'okuteekawo ebibaasi byawakula ennume nga sho oluggwa ebibaasi ekikutwala paka waka nitukubeerako n'5,000 ez'akatogo oleme kutema mulanga mwateserana tebajja tuli mu kukiteesaako wano so Kalyango jangu 5 gyo nakakasa ogenda kukola ki ajja kubeerako baalaasi sibane tulenza netweyanzeege bannayuganda abali kusanyuka TV ega amawulire getuleese so olunaku lwankya tweteeketeeke ndowooza tufune na lunaku lukulu kubanga mu mbeera eriwo kati mu industry jjajja wa comedy ate afiiriddwa ate era bwe baali wamu nga era batambuza ekintu kino afudde tetumusiimye by the way tusiima ono ye lyali amanya ngenda kusaba omukulu Kayibanda ne bannamawulire bonna mwenna buli gyali wali awo okwata wamu Kayibanda okwesaala makona leto mukono Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Yakobo ne Isaaka, oli Katonda wa mawanga, oli Katonda w'ensozi, yegwe Katonda w'ebiwonvu, leka tukoleko ofuge. Yegwe alina obuyinza ku buli kitonde kyonna ekiri wansi w'enjuba. Tukwebaza Mukama ku lwa talenti gye wawa Amooti. Bayibuli egamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza. Ddala Amooti tabaddeewo emirembe gyonna gy'abaddewo emyaka 25 nti gabadde magezi ge naye badde talenti gye wamuwa. Bangi nnyo abaali etaaze okubeera nga Amooti naye tewabawa talenti eyo. Naye tukwebaza Mukama ku lwa talenti gye wawa Amooti. Tukwebaza Mukama ku lwa muganda waffe Mese Bontwe agenze tusaba omulamuzi ekisa. Nenkwebaza Mukama ku lwa show y'enkya. Nsaba kitange omulungi Mukama akadde kano essaawa zino owe bannayuganda ssente tewabeera waabulwa ssente kwekwasa nti sigenze ku show ya Amooti. ngenda kusookera ddala era neebaze mwenna bannamawulire abasobodde okujja era ku lunaku luno era nga nti tiwalina omu agamba nti banenzize nkiddamu ntiroga nti nzize
kuba balina okumpa ssente wabula ozze na mutima gumu kubanga oyagaliza ensi yo oyagaliza komedi oyagaliza buli kimu ekigenda mu maaso ate na kino ekintu ekituguddeko ekyokufa buli muntu kikola kimukwatako nebaza abawagizi baffe abatwagala era nga temunakoowa kutwagala era nga tusobola yagenda nga bwowulidde nti amawulire agatuguddeko ekintu kyokufa buli omuntu akimanyi nti okufa si kivulu nti omuntu alanga nti nakuzimu ezibe zitingenda kufa buli muntu naaba ngaakola ki wabula kigwa kuki era ne message okungamba nti ngenda kusupurizinga nja kusupurizinga era nga mumanyi nti naye nga simanyi surprise gyagenda kumpa tolofesadde nate nga mpulira amawulire bangamba nti nesakuti era ne mubantu abasoose okumbikira bangi bassekamatte abantu balinga bana bataano mu nsonyiwe engeri gye nabazzeemu nadde manyi nti yalwali babinga ebintu byokusocial media ebyokubeera nga omuntu ababika bannaabwe bulijjo abantu ababika bulijjo naye nga lwaliwa sibazzeemu bulungi nkugumye sekamatte nenga yansikiriza ngaera bwemanyi naye maze nenzikiriza ekiguddewo naye era buli omu nga ng'amaguma kubangira sitiiro sheero bwebeerawo kuba n'esente ze batwetaaza nga ajja kubuwa abagambye tulina okunaffe bannayuganda eno okwesonda kino kirala tulina tukibuweereze bali abali eri bannayuganda abali eri abakwasaganya ensonga za Mmese Mpirwe Nicholas tulabe nga bambi akomawo azikirwe mu bitiibwa ku bujjajjaabwe ekabaali sho ekyaliwo era egenda kubeerawo ba artist bonna bagenda kubeeramu ba comedians bonna bagenda kubeeramu era nga bwowulidde ne Kayibanda bwagambye kubanga ebyaffe bya comedy kyo kyanjawulomukko tekibanga kuyimba nti ate sooka ogenda omala ogiroti kibe Kayibanda w'omuwera akaziina lo watandikira loolo yonna gy'omuwadde ye watandikira kubanga kyali ekyo omuswaswangulu omukulu famire nsaba famire ya Mpirwe famire abaana be baganda be bazadde be bagumya bagume kubanga ffena lyekkubo era omwoyo gwe Mpirwe Nicholas kama aguwumuze agulamuza ekisa Taidi Kigere balamusiza bannayuganda mwenna abali eyo buli omu gyasinzidde tulaba mawulire siga ssanyu eyo terwakedde ng'ennaku endala tuviiriddwako muganda waffe Mmese naku tetutambulidde bulungi naye nga bumanyi nti ebyokufa tebyetegekerwa bigwa buki bugwi tusangiddwa nga tulina show eya muganda waffe Amooti okuweza emyaka 25 ne comedy industry yonna okutwaliza wamu so mbakoola mwenna mujje olunaku lw'enkya wabaddewo ababuzaabuzi babagamba ku kino ekiguddewo oba ebaayo bateebeeyo tetukyayinza gisazaamu tulina kyakkola mujje mubeerewo ng'abajulizi n'abalina obusobozi mutuyambe mutukwatireko kuba ekikwatana n'emmese kitukwatako ng'amalula direct obusobozi nabwo si bwe bungi n'abasobodde okubaako ku ngeri gye tukwataganamu naye obuyambi tubwetaaga omuntu omulambo guli wala guli mu Amerika tukiri wakati bakoowodde mwenna byebyange mirimu njagala balamusa ngambe nti Mukama yebazibwe amanya yenze Apostle Seguya Godfrey Kayibanda chairman w'abalundi bonna mu Uganda era nga yenze chairman w'emiswaswangule ate nga n'omugenzi abadde omu ku miswaswangule gyange ate nga nze president w'abali b'embizi ate nga naye agirya kati nfiiriddwa mu buli sayidi yonna naye kitalo nnyo naye kisinze okunsanyusa ndi yasoose kwogera ne Katonda n'agamba Amooti ngenda kuwa surprise tewaliwo surprise esinge era atuwadde surprise shonga yancha nafa it's a surprise. There is so many different surprises kati atuwadde surprise abaali badde twogera ku show y'enkya ate kati tugasseemu n'emmese omugenzi naye nze badde nsaba bannayuganda mwenna mutubeereddewo emirundi mingi
olunaku lw'enkya ne bubanga obadde tuli wakujja kale jangu ku lwekyo era tugenda kubeerawo n'ekitabo ky'amabugu tusobole okulaba nga Messi tumujja mu Amerika ate tumuleete era badde nsaba comedian mwenna bannakatemba mwenna tuorganizingeyo engeri gye tunarisivinga bode ya Messi ku kisaawe Entebbe nga kyanjawulo kyembadde nsaba bannayuganda kubanga enkya kiri kuffe ate enkya kijja kubeera ku kino ate namwe ebibatuukako era ne tubeerawo naffe mutuyambe tuviiriddwako ku liigi waffe kyekyo kyokka Amoti kyembadde nsaba tunone Messi ku kisaawe kubanga tetugenda kuddamu kumulaba bwe tunaamala okumuziika kinaaba kikoze eki kiwedde naye mbasaba bannayuganda Amoti kati yamanyi kyaliko ddala nga sho yankya n'ofuna amawulire agafaanana bwe gati mujje enkya Amoti tumuzzeemu amaanyi oba obadde olina olugendo luleke enkyojje Amoti tumuzzeemu amaanyi kubanga waali n'amagulu gamukankana ng'olina shenkya ne bakubulira nti badde waakoze eki ate nga yakugambye ngenda kukuwa surprise n'atuwa surprise efaanana bwetyo ekyo tukyebalize Katonda era tusaba Mukama Messi ebitagenda bulungi nsaba Mukama amusaase ebyo bye yakola obulungi kuba yasanyusa bannayuganda yakola buli kimu kyonna nsabye Mukama omusaasire ku lwekyo omwoyo gwe oguteeka awo awali emyewo egigenda okwesiimira totuteera Messi mu geyeena Mukama muteeke mu ggulu tumusange kubanga naffe tukola ki naffe tujja ebyo bannayuganda nja kusanyuka nnyo nga ndaba muzze okukubagiza Amoti mujje mutukubagize fena tujja kubeerawo nange ngenda kubeerawo mu linnya erya Yesu olamusizza mawulire mabi nnyo ekiseera kannaku olwa munnabitone munnaffe avudde mu bulamu bw'ensi eno ate nga ali mu nsi z'ebweru amawulire gatusanze olwaleero nga tuli mu nteekateeka y'omukolo ogw'enkya Uganda yonna gwebadde erindiridde mu myaka 25 egya Amoti ng'asanyusa bannayuganda era wano wendi mulaba nti tuli banakuwavu nnyo tulina mikwano gyaffe Amoti bw'awulidde amawulire gano alina akasitole kampadde nooza ajja keeyogerera nti omugenzi badde yamubuuza nti agenda mukuba surprise naye era bamukubudde yalowooza nti surprise nga bwe yali amugambye nti stand osanga yali agenda kujja ku show ye babeere bonna naye gabadde mabi mubirizi wano era mumulaba tulinawo Senga Ssebbanga Jacob Omutuuze eyakolako ne Ssebbanga nno ddene kubanga bali mu industry ya entertainment omugole waffe olunaku olw'enkya wali ku Marshall Ground tulinawo Ed Kigere abo bonna baali wamu Kayibanda industry yemu n'emikwano gyaffe emirala mingi enemewega gyonna kitukutteko nnyo olunaku olwaleero kubanga amawulire mabi nnyo nnyo nyini ddala nja kusaba Senga Ssebbanga tunayita Amoti yennyini kwogera Senga Ssebbanga mu ddakiika emu tukozese obudde butini tusobole okubanga tuva wano mangu kubanga olunaku lw'olwenkya ngazo zibadde zikyagenda mu maaso twanguwe mu speed awo ojja kutundooza naye addeko amanya n'eddoboozi Senga Ssebbanga kitalo nnyo kitalo ddala nze muyita musomesa wange dairekita wange be batuzimba okututuusa bannange omutulabidde nti omuntu tujja buzzi wabula obaako n'abantu abakuyambako okutegeka okufuuka ow'amaanyi so kitalo nnyo kitalo ddala ekya boosi waffe oyo Mose Ontwe katusabe Omukama amuwe ekiwumula eky'emirembe naye nga tuli wamu mu nteekateeka zonna okusobola okulaba nga muganda waffe oyo tujja muwerekera mu kitiibwa kuva twafunye amawulire nakaakati gye kinaawunzikira tuli wamu ne famire ne bannayuganda bonna ne bannabitone bonna Jacob mbalamusiza ku bannyabo ne bassebo kyannaku nnyo nti omugole ow'enkya abiigako omu ku bantu be baayiiya ekintu kyagenda ku presentinga ensi era nesaba bannayuganda mwenna nti mujje mu sho ya myaka 25 because sho eno tegenda kukoma kuyamba omugole yekka wamu n'omugenzi
omugenzi wetwogera esaawa zino ali mu Amerika bateekateeka engeri gyayinza okuba nga adda era wenjogerera wano agenda kuba yeetaaga emitwalo 2.5 egya $, kyokka nti omubiri gwe gukomawo mu Uganda. Bwe tubale tutuna kujja mu press conference nsoose kwogerako n'Amooti ne muwuuza Amooti ng'omuntu gw'obadde naye mu nsiike eya comedy okuva gye mwatambulira emyaka 25 emabega, otegese ki ekinsanyusiza kiri kimu kyokka kikamu tikyaŋŋambye nti akasente akanaava mu sheeno gye tugamba olunaku lw'enkya ayinamu omutima gwagenda okukeeramu ky'okukwata okuweereza omugenzi akomewo wano oba omubiri gwe gukomewo wano. So mpita bannayuganda mwenna Mpeyirwe Nicholas y'omu ku basajja abakoze ekyamaanyi nnyo mu ati yaffe kyokka basinga obuseera ebisinga obungi generation eno eriwo temunaamutegeera temumanyi. Y'omu ku basajja abali radio presenter DJ akoze ebintu bingi. So omubiri gwe Mukama Katonda wanaaba gutuyambe okukomawo wano kinaaviirako abanajja ku show y'olunaku lw'enkya. So nkusaba yonna gy'oli jangu olunaku lw'enkya show eggulawo saa 12 paka gyeneekoma tusobola okuba nti tunoonya solution ekomya omubiri gwa muganda waffe. Mukama Katonda amuwumuze mirembe.